Finally, Mathias Mpuuga Nsamba wetwogera kati nga mukwano gwange muganda wange byabadde ayogera era byabadde atugamba mukwano gwange ate birabika nga kaakati abifunyeemu ye oluvannyuma lunaku olwaleero okuva ne yeesuulayo n'asalira ddala eddiiro n'agenda okwegatta ku NRM era bw'atyo n'asiiba National Platform ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'abagoberezi baffe bonna, which is okay, kye tutalinaako buzibu okuggyako okumwagaliza olugendo olulungi naye agendemu bamuwuliremu. Omanyi omuntu w'enkwe takolaganika naye era tusuubira nti bagendamu woono ogufogo bwa minisita naye ffe yesi y'ensonga yaffe. Tetuliwo kukayanira bufoofufu wabula tuliwo okutwala buyinza. Ayinza olaba nti ebyo byonna biyiseewo buli kimu kitambula bulungi but buli kintu kirina limiti yaakyo era Mathias Mpuuga Nsamba twongera okujjukiza nti olina limiti, byonna ojja bikola, buli kimu bajja kikuwa but time ejja kutuuka nyabo nesekereko naye nga pakituyinza okugamba Mathias Mpuuga Nsamba tyakontinuwinga akola okusalawo kwe era kontinuwinga akola ebyo byawulira nti bye bimutwala mu maaso era byawulira nti bye bitambula. Uganda tegenda kuma ku ye ate Uganda ejja kusigala nga etambula era Uganda ejja kusigala nga elaninga nga bw'erina olaninga. Buli kimu kirina akaseera ate buli kimu kimala ne kiggwa. Mpuuga ekisooka mwami Muhoozi Najjino Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako niwaba alina byandowoozaako okuggyako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye gye tulowooza nti nsigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera, bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimu kulabibwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne baabira nabo tebinkwatako. Nde kimu kyokka kye mugamba bw'abanga alowooza nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okukulembera eggwanga lino adde ku mulimu gwe ng'omusirikale. Ekyokubiri lwaki tayogera ku nsonga ze twogerako bw'abanga ddayagala kwogera ku byabufuzi, lwaki tayogera ku kutyola eddembe ly'obuntu ku demokrasiya ate n'okuyigganya abavuganya kubanga gyakomya ayogedde agamba nti omu ku bavuganya ajja kusaasaanyizibwa mu kalulu akajja. Ebyo byogerwa munnamagye ali mu magye nga ddala professional soldier. Ndowooza General Muhoozi bw'aba adde alina byalya oba byanywa birekera awo oba si ekyo aggyemu ekyambalo ky'amagye agye mu byobufuzi, naye si kifaananyi kirungi kya munnamagye mutendeke kyagezaako okulaga. N'olwekyo byayogera tebinjigula ttama tebirina kakwata saagala nakumanya byabyogerera. Abamu ku abo watongoza nabo ku mukago guno gwa Democratic Alliance balina gye bafuba otuse mu gwe bayise ogwa Holy Alliance balina ekirowoozo era mu kwagala okuteesa n'abali mu buyenzi President bamuweeyo emyaka 3. Simanyi oba namwe mukigula eno mu Democratic Alliance oba ekyo kyakomye ku geeti. Sinnaba kukwataganako n'ekirowoozo ekyo, n'olwekyo abakirina baba bakirina obuulyawo kibeeramu ebyo ebirijja tuba tusobodde okufuna entabagana nabo. Dokita ekimu ku bintu ebikulu lwaki kyabulabe ennyo bannansi otabwe bamwaganya kweta birowoozo nti balina ebirowoozo bingi nnyo. Ebimu babireeta mu kwagala, ebirala byakutya nakwekengera, ebirala byakugamba nti waaki tuweeyo omuwendo guno. Naye ebirowoozo byonna tebirina mwaganya okusobola okuttaanyizibwa obulungi mu bubi bwabyo. Naye ekyo ekirowoozo sinaba kisanga. Ebirowoozo ebyange nalanduula bwe bisimbye. Ekisooka okwogera ku mateeka ag'ebyokulonda n'okujjulula obukulembeze, political and electoral reforms. Awo wali ekinyusi wenjagala okukwataganya ne bannange twogere ku ebyo ebisoboka. Era bwe ndaba omunnabyabufuzi yenna ategeeza eggwanga nti ebyo si bikulu naye ogenda mu kalulu kyekikulu, manya nti ebyobufuzi abirimu nga kinyumo era tafunanga budde kwebuulira bugazi bw'ebyo bye tuyiseemu. Mbadde mu bululu bungi nnyo nga eyesimbyewo oba ng'awagira mu ekyo sayike eziyise
omusanvu mukaaga muzo mbadde active okuva ddala mu CA nga nfuuse musajja mukulu asobola okulonda. CA nali wa myaka 18 nyinza oga nsaagoberera nnyo naye akalulu akaddako akakyenda mu mukaaga kansanga mu university. N'olwekyo ngoberedde nnyo ebyobufuzi n'ababikola n'abakakaalukanye. Era ensonga lwaki olumu twetwaliza bannaffe dokita abantu abamu bwe twali tuvuganya nabo mu 96 abaatukuba amayinja n'otwogera ebisongo katukola nabo ku ludda oluvuganya. So ebyobufuzi engeri gye bitambulamu tulina okumanya nti abantu bajjulukuka naye okujjulukuka mulina okwogera nabo. Nze ndi mu parliament nyina ababaka bangi aba NRM nga bali mu NRM nga batambulira mu kutya era nga bawe essuubi nti eggwanga lisobola okukyusa obuuvu n'etambula bulala balabanga essuubi weeriri. N'olwekyo bannayuganda ne bannabyabufuzi okutyaŋŋana n'okusongebwamu buli omu okusonga munno olunwe nagambye nti twogere n'ab'NRM ab'NRM bwe mugenda mu iPod gye mubadde ebbanga era mubadde temutula nabo mubadde mutula na baani mu palamenti bwe bayingira babeeyambudde NRM. Ndowooza bannabyabufuzi balina okugyawo obukuusa. Kyesikkaanya nakyo ye muntu yenna okugamba nti agenda kuteesa ne General Museveni ng'omuntu oyo aba anoonya mulimu. Okuteesaganya ne bannaffe bano betakkaanya nabo tuze tukyogera lunyera nkiddamu kulina okubeera mu mbeera ennambulukufu structured meeting eriko agenda naye temunabagenda mu meeting musobola okusooka okwerumako nti tutwale agenda kikubanga meeting esooka tukkanye ku agenda kali mu opposition munagikanyizaako ate mu lukiiko lwawamu. So bwe njogera ku nsisi yenna gy'ajje n'omuhoozi talina lukusa na lumu lwenjogerako yadde ekinkwatako niwaba alina byandowoozaako okuggyako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubiira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye gyetulowooza nti nsigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera. Bweba yamera ereke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kikimu kulabibwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera nagyabyogerera ne baabira nabo tebinkwatako. Nde kimu kyokka kye mugamba bw'abanga alowooza nti mu Uganda mulimu abantu abasobola okukulembera eggwanga lino adde ku mulimu gwe ng'omusirikale. Ekyokubiri lwaki tayogera ku nsonga zetwogerako bw'abanga ddayagala kwogera ku byabufuzi? Lwaki tayogera ku kutyoola eddembe ly'obuntu ku demokrasiya ate n'okuyigganya abavuganya? Kubanga gy'akomya ayogedde agamba nti omu ku bavuganya ajja kusaasaanyizibwa mu kalulu akajja. Ebyo byogerwa munnamagye ali mu magye nga ddala professional soldier. Ndowooza General Muhoozi bw'aba adde alina byalya oba byanywa birekeraawo oba si ekyo aggyemu ekyambalo ky'amagye ajje mu byobufuzi. Naye si kifaananyi kirungi kya munnamagye mutendeke kyagezaako okulaga. N'olwekyo byayogera tebinjigula ttama tebirina kakwata. Saagala na kumanya gyabyogerera. Abamu ku abo watongoza nabo ku mukago guno gwa Democratic Alliance balina gye baafuba otuse mu gwe bayise ogwa Holy Alliance. Balina ekirowoozo era mu kwagala okuteesa n'abali mu buyenzi pulezidenti bamuweeyo emyaka 3. Simanyi oba namwe mukigula eno mu Democratic Alliance oba ekyo kyakomye ku geeti. Sinnaba kukwataganako n'ekirowoozo ekyo. N'olwekyo abakirina baba bakirina oboolyawo kibeeramu ebyo ebirijja tuba tusobodde okufuna entabagana nabo. Dokita ekimu ku bintu ebikulu lwaki kyabulabe nnyo bannansi otabwe bamwaganya kuleeta birowoozo nti balina ebirowoozo bingi nnyo. Ebimu babireeta mu kwagala, ebirala byakutya na kwekengera, ebirala byakugamba nti waaki tuweeyo omuwendo guno. Naye ebirowoozo byonna tebirina mwaganya okusobola okuttaanyizibwa obulungi mu bwabyo. Naye ekyo ekirowoozo sinnaba kisanga. Ebirowoozo ebyange nalanduula bwe bisimbye. Ekisooka okwogera ku mateeka ag'ebyokulonda n'okujjulula obukulembeze, political and electoral reforms. Awo wali ekinyusi wenjagala okukwataganya ne bannange twogere ku ebyo ebisoboka. Era bwe ndaba omunnabyabufuzi yenna ategeeza eggwanga nti ebyo si bikulu naye ogenda mu kalulu kyekikulu, manya nti ebyobufuzi abirimu nga kinyumo era tafunanga budde kwebuulira bugazi bw'ebyo bye tuyiseemu. Mbadde mu bululu bungi nnyo nga
eyesimbyewo oba ngaawagira mu ekyo sayike eziyise 7 mukaaga muzo mbadde active okuya ddala mu CA nga nfuuse musajja mukulu asobola okulonda CA nali wa myaka 18 nyinza ogansagoberera nnyo naye akalulu akaddako akakyenda mu mukaaga kansanga mu university n'olwekyo ngoberedde nnyo ebyobufuzi n'ababikola n'abakakaalukanye era ensonga lwaki olumu twetwaliza bannaffe dokita abantu abamu bwe twali tuvuganya nabo mu 9 mu mukaaga abaatukuba amayinja n'otwogerera ebisongo katukola nabo ku ludda oluvuganya so ebyobufuzi engeri gye bitambulamu tulina okumanya nti abantu bajjulukuka naye okujjulukuka mulina okwogera nabo nze ndi mu parliament nyina ababaka bangi NRM nga bali mu NRM naye nga batambulira mu kutya era nga bawe essuubi nti eggwanga lisobola okukyusa obuuvu netambula bulala balabanga essuubi weeriri nolwekyo bannayuganda ne bannabyabufuzi okutyaŋŋana n'okusongebwamu buli omu okusonga munno olunwe nagambye nti twogere n'abenRM abenRM bwe mugenda mu iPod gye mubadde ebbanga era mubadde temutula nabo mubadde mutula n'abaani mu palamenti bwe bayingira babeeyambudde NRM ndowooza bannabyabufuzi balina okugyawo obukuusa kyesikkaanya nakyo ye muntu yenna okugamba nti agenda kuteesa ne General Museveni ng'omuntu oyo aba anoonya mulimu okuteesaganya ne bannaffe bano betakkaanya nabo tuze tukyogera binyera nkiddamu kulina okubeera mu mbeera ennambulukufu structured meeting eriko agenda naye temunabagenda mu meeting musobola okusooka okwerumako nti tutwale agenda kikubanga meeting esooka tugatukkaanye ku agenda kali mu opposition munagikanyizaako ate mu lukiiko lwawamu so bwe njogera ku nsiisira ennene oba omuti omunene oba tenti ennene tutule wansi twogere nga opposition mwe mulina ebyo ekyokubiri temugenda kubyogera ku bwogezi n'okuteekawo embeera okuwaliriza bibeewo mu byobufuzi tebakugabira bugabizi mwaganya mwokolera obanja bubanje olina okuteekawo embeera ekkirizisa oyo alowooza nti w'amaanyi nnyo nalaleka okweraga mu ndabirwamu ey'obunafu n'okutegeera nti alina okuwuliriza